Aliku china namnana kateze mnana chabasa. Kulika yo mu weekendi yabadde mpanvu. Ababadde ku musomo gwaffe wali Inspiration Night, ababadde ku Popopo Memorial Hotel. Namwe bannaffe mukulikeeyo era kansuubire 2023 tutagenda kubeera kyekimu, agenda kubeera ddala wanjawulo kubanga okukusibirira entanda gye wafunye yabadde ya Amanyi. N'olwekyo weebale nnyo weebalire ddala. Akatabo kaffe Naawe Osobola Simon Senkai abaafunye kopi zaawo namwe mwakoze ekintu eky'omulembe. Eggulo twagambye nti ekituufu kitegeeza enfaanana y'ekintu nga bweri. Kyokka ate tebagambangako nti ebituufu birituwa emirembe. Baagamba nti amazima ge galituwa emirembe. Ne tugamba nti kyoli kaakano kituufu, yes, naye ate sige mazima. Ne tugamba nti kyoli kati kya kiseera, naye kyoteekwa okuba ge mazima ag'obulamu bwo. Ne kyoli kati si kyogenda okufuuka, waliwo ekisinga ku ekyo. Kale tokkiriza kyoli kati kukulemesa kutuuka ku ekyo ky'oteekeddwa okuba. Tugende mu maaso. Okutegeera amazima agakukwatako kye kintu kyokka ekikusumulula ne kikuwa eddembe ng'otegedde amazima agakukwatako olowezudde ne kikujja mu makomera ag'endowooza ez'abalala. Osobola okuba nga mu kiseera kino tonnatuuka bw'oyagala, yes, naye oli mu kkubo. Endowooza z'abantu ezisinga zeesigama ku bituufu bye balaba. Kaakano naye si bye bategeera. Amazima ku ggwe gamanyiddwa oyo yekka eyakutonda, era ye yekka alina obusobozi okwongera ku bulamu bwo. Tugende mu maaso. Nzikiriza nti emu ku nsonga ekuleetedde okusoma ekitabo kino okutuuka wano kubanga oli wanjawulo, era mu ggwe mulimu ekikusindiikiriza okugumiikiriza oyongera okufuna okumanya n'okutegeera. Newankubadde amazima ku ggwe galinga ekintu eky'amaanyi ennyo, nga ne bw'otunula tolaba w'otandikira, ba n'okukkiriza. Si mu ekyo ky'olaba kyokka, naye okusingira ddala mwoyo eyakuteekamu ekyo ky'olaba. Nsanze abantu bangi n'omugamba nti kisoboka, osobola okuva mu mbeera embi n'oddamu eyo gy'oyagala, naye n'agaana okukkiriza kubanga obwongo bwe buzze buteekebwamu endowooza z'abantu abalala abazze bamugamba nti bw'atyo bw'ateekeddwa okuba. Kale bye twaga nti by'osaana omanye nti emisinde si gy'abo abamanyi oba abo abakalabakalaba, naye emisinde gy'abo abamalako. Ne tuga nti mu bulamu okutandika kikulu, kyokka ate okumaliriza kye kisingira ddala. Era nga bw'osabirwa entandikwa ennungi, sabirira nnyo emmaliriza, kubanga bangi abatandika obulungi ogenda okulaba nga emmaliriza yaabwe ekulaga nti entandikwa teyali nnungi. Era buli muntu mu nsi asobola okutandika, naye okumaliriza ate n'okuggusa ekintu eky'omuwendo era nagwo guba mukisa gwa ddala. Ne tuga nti goberera ate okkirize mu kwolesebwa kwo. Tuga nti ebiseera ebisinga omuntu akkiriza na mutima gwe ogusooka, oluvannyuma akamwa ke ne kaatula ekyo kyakkiriza. Era kwolabira omuntu akkiriza mu kintu munnanga atera okukyogerako. Kyokka ebiseera ebisinga b'obuulirako basonga kukulabula ne bakulaba ng'omulalu oba oyogera ekintu nga kinene nnyo okusinga embeera mw'oli. Ne tugamba ekyokusatu, tunuulira amazima, ebituufu bireke. Ebyawandiikibwa ebitukuvu bitukubiriza okutambulira mu kukkiriza, so si ku ebyo bye tulaba mu kiseera ekyo. Omuntu kyakkiriza tekirabika, kiba munda mu ye. Kyokka ky'olaba kirabika era kibeera bweru wa bulamu bwo. N'olwekyo kyokkiriza ge mazima,
kyokka ate kyolaba kyekituufu. Tuga nti munnayinzikiriza nti emu ku nsonga ekuleetedde okusoma akatabo kano okutuukira ddala ku bbanga lino kubanga oli wanjawulo mu ggwe era olimu ekikusindiikiriza okugumiikiriza oyongere okufuna okumanya n'okutegeera. Newankubadde amazima mu ggwe galinga ekintu eky'amaanyi ennyo nga ne bw'otunula tolaba wa wootandikira n'okukkiriza. Si mu ekyo kyokka ky'olaba naye okusingira ddala okukkiriza mwoyo eyakuteekamu ekyo ky'olaba nga ye Mukama Katonda. Katukomaawo olwaleero.